Nkuwulidde ng'okolola. Kuwulidde ayagala kati kufuna buvumu asinziire. Buuza. Wali twogera wano ku nsonga za Ssegirinya. Muhamadi. Nondaga nti ebisi by'amaanyi. Naye ensonga zino zaali z'amaanyi. Olaba zireeta sekuritale gino. N'aziyingira mu mpulidaawo nga mwogera ng'okoona ne ku pulezidenti. N'ayingira mu nsonga zino. Ensonga ezo zaali nene to that level. Nali manyi omusajja yogeramu katono tojja kunziika. Kakati ekisooka ffenna tuli bantu. Nagaana okuzoogerako kubanga Ssegirinya nange tulina bye tukoze ffenna okumala ebbanga ppanvu. Tuli ba Luganda ate nga tubadde mu bintu bingi wakati mu wakanya na kyemalira. Era omanyi bulungi nti ne bwe najjanga ku rediyo kuno saayisangawo pulogulaamu nga tetwogedde ku Honorable Ssegirinya ne Honorable Alex Wanyana. Kubanga nagamba nti bombi ng'oggyeko politics tubadde n'enkolagana nabo ng'abantu. Bwe nali mpa obubaka bwange bwe nali mpa nga ndi emitala, ekisooka nali saagala kujjayo kifaananyi abantu kye bajjayo, naye abantu ba propagandists be NRM nga bakulemberwa Muhammad Nsereko baakozesa obubaka bwange bwe nawa okubwambaza ekifaananyi nti nze nali ngambye nti Honorable Ssegirinya si mulwadde. Naye mu katambi akaddamu ne kafuluma nali actually era musabira awone, naye nga ndaga nti waliwo abakozesezza omukisa naye kyakkiriza okumukwata Vakaland ne bakozesa embeera gye yalimu okuvoola ekibiina kya National Unity Platform. Kati bwe nawulira byo bye yali ayogedde byankwatako ng'omuntu kubanga kyamazima nali shocked ku byo. Oli tulina enkolagana twogeraganya ku nsonga ezibadde nnyingi mu bulamu bwe nga bwe nkyogedde olwaleero teriyo nsonga ya Ssegirinya nze gye sibaddeemu personally. Bwe ngamba personally nno nze ntono nsonga zojja okunsangamu personally, naye bwe nkugamba nti mbadde mu nsonga ze personally ne bwe tubadde tuwayamu ne Secretary General kibadde clear nti tumanyiganye kiwanvu. So saakiraba nti kyali kyetaagisa nze okwongerawo omuwaatwa kubanga waliwo babakyala kimpadde abavujjirirwa ssente ze tumanyi kati n'omuwendo okulipira ebyo byali bigenda mu maaso okwongera okuteekawo olukonko wakati wange ne muganda wange Ssegirinya. Mbadde bize kuva bwe nakomawo naye abadde n'ebyakola. So bwe babaddemu mu lukiiko jjo ne president, olukiiko olwo lwabadde Kamwokya kuba gye wabaddeyo olusinkano lw'abakulembeze Kamwokya aba National Executive Committee abakaba Parliament n'abalala muze muziraba nga zigenda mu maaso. Saabadde mu lukiiko olwo olw'obuvunaanyizibwa obulala, naye mu lukiiko olwo era president yasinkanye ne Ssegirinya nekiragibwa nti Ssegirinya yabadde ayagala tuddemu tusinkane tukolagane ng'abooluganda kubanga kyamazima ffe tuli ba Luganda. Ensonga ate ekikulu president kyazza atusomesa ffenna nti tetwetaaga kubeera ba mukwano okulwanirira ensonga etugatta. Ensonga etugatta era eyagaza nze abantu okumpuliriza wano ku rediyo kwe kuba nti nkiikirira ebibaluma. Kati ffe abalina amaloboozi ag'enkizo okukiikirira bannansi ku bibaluma bwe tuvaayo ne tugaana okutambulira mu kukkaanya kubanga nnyinza okukeera ku makya ng'embazi gye neetaaga okukwata okuba omuntu ku mutwe ate agimpeereza yaani ye Ssegirinya, kubanga Ssegirinya nze neetaaga ekirala ekiyinza okumuggusa wayinza okubuuka. Kakati kibadde kitukakatako era ffe ng'abooluganda bino byonna nga ensi ekkakkanye. Kati si kukaterezeemu ak'embazi gy'okwata okuba omuntu ku mutwe bamukuba mbazi ejjambiya okutema ettooke. Ejjambiya otema ettooke.
bitabula nti eri abatulumya emitono gamba nti bayitaga kabazi kakati ogamba nti oluusi waliwo ababasonsikamu ebintu so netukiwa obudde leero bwe tusinkanye ebigambo byeyogeredde mbiwulidde alabye nga ayogedde ekituufu nti byalimu obusungu byali tebisaanidde era n'agambye nsi nti tumanyiganye kiwanvu era ebintu bye ebisinga mbibaddemu kati mwesonyi byali tekibadde kyakwesonyiwa kibadde kyakureconcilinga kukkaanya okumanya nti fenna omulabe waffe Gen. Yoweri Kaguta Museveni nze munange Kayongo obuzibu bwange kati tebulina muntu yenna tebulina muntu yenna nze namanya ekizibu kya Uganda ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni kati teriyo obusungu anti mpulira teriyo obusungu gwe buyinza kunteekamu nenva ku mulabe nenzira ku ggwe zijukira tetwali wano olina akantu kewangamba nti mu kisaawe era ekyo nkyo nerero nkiddamu kakati swiper ayinza okujja nga ayagala kuteeba eno ng'ate we saidi yo oli ayinza okukuba omupiira nga wa saidi yo nga gugenda muki mu golo yo naye gwe nga swiper omulimu gwo gwa swipi kakati bw'oba ozza okola ogwa swipi oyinza okujja okuba eggaali netwaliramu n'omuki nowewuwe gulo nina gwe nalabye kankuwa example waliyo omusambi bamuyita Luis Suarez wa Uruguay yalesamba Ghana Luis Suarez onangamba Suarez ye Suarez kakati yali asambira ne mu Liverpool nakwata omupiira twali bali basamba Ghana nga timu egenda mu quarter final semi final nagukwata nga yeka yasigaddeyo tekikirizibwa muntu atali golokipa kwata mpira ne bamuwa red card naye nga red card bagimuwadde naye nga golo tekoze eki kuba yali tekoze eki tenywedde ne bagiwasa mu Wajiyani Afrika yona newanika emikono najja okuba penalty inje akikubawo bali inje oyina kaliko gavumenti sweeper kakati naye era bw'amala akwata ku defender n'agamba nti owaye seegi tuddemu tukone bubi 107.9 Baal FM 107.9 Baal FM 107.9 Baal FM. Okay, bajita pale FM 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo ekyo kye bayita namwatulira solo Campbell fe twagulabire nnyo Arsenal ng'amala n'akayanamu awo n'akasenge ke baasireko olwo naye bwe bamaliza ali nagaa tukole ki tusimbule so ensonga enkulu kwe kuba nti ffenna obuvunaanyizibwa bwe tulina bweyazike era tetulina kukyerabira bw'amaanyi g'abantu nabwe kityo ebbanga lyonna buli tukola ebintu ng'ate biyinza okutaataaganya entegera y'amaanyi g'abantu fe abakulembeze tulina okubeera magnanimous ate munaye Kayongo okuwangaala ne obukulembeze bwa Kyagulanyi Robert Sentamu ate tuyigiddemu fe abamu ebintu bingi ng'obwetowaze tekirina kyekinzijjako kukkaanya na munnange tutambule ku kinene kye tuliko era nze ŋŋambye olwaleero nti ebinene bye tukoze ffenna bingi okusinga ebitono ebiyinza okutwawula mu lutabaalo lwe tuliko bwe bubadde obubaka bwange era bwe bubaka bwange nti nze seetaaga kuba mukwano gwa Kayongo okulwanisa Museveni era Kayongo teetaaga kuba mukwano gwange nze okubeera naye okulwana ne Museveni ffenna tulina common enemy we don't need to be friends but ekyenkizo mu kino Ssegirinya is my friend, he's my brother. Tewabaddeewo buzibu mucho okulaba ntusinkana mukyoyogedde nina ne rediyo gye mpulidde ng'era bwe reporting amawulire ga reportinga ngeri ya kigayaavu ng'eraga nti nze nali nagamba nti yali mulwadde kyate sinaba kubako omusiru ku leveeyo nze obubaka obwange bwali eri abo abaali bakozesa obugonvu bwa muganda wange okuba nti ate babunafuirizaako ekibiina kya National Unity Platform n'obukulembeze nga ffe abatafaayo ng'ate si kyekyali kiki ekituufu ng'ate abantu abo bazze bakikola
bakikoze ku bantu bangi. So tusigaze dakika bbiri sigenda kutama simu ensonga eyo wabula kyenjagala onkolere kyenjagala onkolere Waiswa era muganda wange Ssegirinya nkutumidde nnyo. Yes, kyenjagala onkolere Waiswa bannakigwanyiza bali bavuddeko okubatabula bubaka ki bw'obawa era bemanyi basuze bubi basuze bubi era twagala n'okusazaamu essaala yaabwe ey'okubonyaabonya n'ey'okuzikiriza kubanga kirabika nti bo bazikirizi era babonyiibonyi bomu abategedde nabo bemanyi. Mulimu mbaka wa palamenti awo atawanya mu naye tetujja muwa budde tetujja kumuwa budde sibula tuve wano. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nyongera okubebaza naye waaye salaamu eno gyempa buli kiseera ey'eggono pulogulaamu eno twandibaddemu ne Haji ensonga eyo twagyogerako naye ndowooza abawuliriza bwe tulituuka ku hijja tulikyogerako lwaki tuba nga gwambuuza bateekako nti Haji Kayongo ti Haji Kayongo yabuuza Waiswa bannaye nteeseza bubi ekituna kinyumyako. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Program namwatu bwetu Waiswa bana okwekandaga okwabadde mu parliament okwakuliddwa mu lopu nga mmwe ng'ekibiina oba nga mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti mulabe y'ensonga esobola okutereeza setteeserezo buli bwe kigenda ku answered nti wabaddewo any form of protest kiba kigenze ku record kubanga eyo institution okujjako bano abagyonoonye kyandibadde ky'amawulire mangi nnyo ti parliament tegenze mu maaso olw'ensonga naye buli muntu alina okukola kyasobola okukola tetufaayo buli muntu wabanga ddoboozi lumu n'okuba nti basobola okukikkanyako bonna ng'aba opposition ne kibagatta ffe tulowooza naye bansonga nkulu kye tuliko kwe kubuilding obuyinja obwo obw'obumu obusobola okutuyamba ffenna okusituka omulundi gumu ne tugoba bano abatono abanyunyunsi abali ku ggwanga lyaffe kyova olaba mukiraba nti bwe babeera n'ensonga beegatta nti kyabadde kyangu nnyo kyakinyamatama okufuna tayeebwa kubanga bebamu musajja wa mugundi tanava mukomera buwembo Habibu nakyemalira bwatyo akunafuiza mu kusiba akunafuiza mu kugulirira akunafuiza mu kwavuwaza akunafuiza mu kutta banno bubaka kiwowa buwembo ali mukomera nekyekakasa kwali awo buwembo twongera okusaba ensi nti Habibu buwembo talina musango waba alina omusango mulete mu mbuga z'amateeka era avunaanibwe nga bali bavunaanibwa ate wabeere ne chansi y'okweyimirirwa kubanga munnansi ayimiridde munnansi amanyiddwa is not a flight risk person ate muntu ayagala eggwanga lye naye ensonga si yesoose mu mbuga z'amateeka he's a person recognito of court nze ndowooza nti bandibadde bawuliriza his bail application era ne bagimwa muganda wange buwembo that is the price people pay the price abantu gye basasula yanjawulo olwaleero nze nnyinza okuba nga kirala kyekyetegekeddwa oba kirala naye ekisinga okubeera ekikulu nti ffe ng'abantu kwe kuba nti twongera okumusabira n'okukola kyonna kye tulina okulaba nti tukola ave mu buwambe bwalimu naye nga ffenna mu nsi tuli mu buwambe leero buwembo ali mu mbuzi ekogga waliyo gwe gwe bawambye mu nsawo waliyo gwe gwe batwalidde takali waliyo gwe bakutte bizinesi yo ne bagimenyawo waliyo gwe bataddeko omusolo nga toguwulirangako waliyo gwe yazimba akayumbako wonna obupangisa nga kati bagala nako kateekako omusolo nga bw'okasulamu yeyo ensonga lwaki ffenna nga bannayuganda kirina okutukwatako ng'abantu tulabe ntukyusa eggwanga nyaffe Uganda. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Osobola kuba nga tugaziwa okusingako wano